yali nnungi nnyo nti omukyere gwali mulungi nnyo, enyama yafumbibwa bulungi nnyo, emmere yali nnyingi, abantu baali bangi nnyo abagenda okulya. Kakati n'olyoka otegereza nti abantu batandika n'okuyita abantu abali mu kkubo kubanga emmere yali nnyingi, nti n'otegereza nti batandika okusaavinga emmere ku ssaawa 8, naye bano abantu abange baagala ffe twatula okutuusa ebintu bwe byaggwa, abantu bwe bagenda nti zaali esanga zaagala kugenda mwemu, tekuba ku ssaawa 12 nti emmere bakyagigaba, nti ate era lyefisseewo n'batandika okuyita abantu abali batambula mu kkubo, n'batandika okuyita abayitawo mujje mulye, bonna ne bajja abantu ne balya, naye nti baateekawo essanja, abantu ne batuula bulungi mu groups bwabwe nga bategeeragana, amasowaani gaali mangi nnyo, ne batuula ne balya, ng'abantu abavubuka baakola nga bagenda bafukirira abantu amazzi, ne bagaa nti abantu baali bangi ddala abagenda ne bagira nakane ne bali emmere. Ekyo tukyebaliza Mukama ti bannaffe baatuula, era temujjanga okwo mwenna abakoze emirimu. Kakati olukiiko lw'ebika omwami Walusimbi lwayogeddeko, olwo olukiiko lukulu nnyo bannange okuba nga lujja kukolebwa, era ndowooza abakiika batandika okulukiikako, naffe batutegeeze biki bye tuyinza okwetaaga. Nze nnyinza obutabaawoko bannange mu kuteesa okujja olw'emirimu, naye temunaaba muteesezza kyonna, abantu ffenna mututegeeze tumanye biki ebyetaagisa mu lukiiko olwo, tumanye ekifo biki kubanga ebyo bisinga okuleeta ensonga wawe lugenda okukiika, kubanga bwetufuna ebintu nga bino nga byogeddwako, tumanye gundi, tumanye tumanye okubitandika bibeerewo mangu, kubanga bawalabe ba Buganda tebeebaka, banoonya obukodyo buli lunaku, naye ate nabo Katonda alabika yatandika obassaako amaanyi, nabo owulira bamugoka buli lunaku. Kati ng'oggyeko ekyo nti ebika okukomawo n'amaanyi biyambye nnyo abantu, kubanga nze mpuliddeko n'abantu abalala olw'okujjukira ebika byabwe ne bajjukira bajjajja baabwe n'abazira baabwe ab'omu bika, ne batandika kugamba okwongera okunywera. Kati n'olaba ng'abantu abalaba nti n'Obuganda buli mu buzibu era bwetaaga kukyejjamu ekintu kino, bongera buli lunaku beeyongera okubeera abangi. Kakati waliwo omuntu omu yampeerezza ebifaananyi, luli yali okusooka ng'ali ku bya NRM, naye oluvannyuma n'akyuka mangu nnyo n'addamu FDC, eyo nayo teyasulayo ebbanga ddene n'agira nankani n'agandi kale singa Uganda etereera, naye kati agandi tekisoboka, kati tulina kukola bukozi Buganda ntwala bwene etambula. Mu kuwulira naddala ebintu byemubadde muweereza ku CD, kati naye yampeereza ebifaananyi bibiri, n'aŋŋamba nti nno laba ebifaananyi ebyo bye bikubuulira, kubanga baga nti ekifaananyi ekimu kimala okukuulira ebigambo ebisukka 1000. Kati n'alaga Obote ng'alayizibwa ku bwa Prime Minister mu Uganda nga muzungu Mungereza yalayizza, n'alaga Museveni ng'alayizibwa ku bwa President nga muzungu Mungereza yamulayiza. Kakati n'ambuuza nti ekifaananyi ekyo tekikulaga nti ono amulayiza yenna nnyini kintu, ojegede oba ye musigire nannyini kintu, nga omugungundi obubbi bwa sitaani n'okwagala okukaka abantu mu bintu n'okupangapanga ebiwangawanga. Katonda bye yatonda tegwe n'ogenda obitondatondamu agatonditonda agago, okitegeere genda otonda ensi eyiyo, tonda abantu bobateekeko oba oli mukambwe ennyo nga oli mugezi ekiyitiridde. Kati lwaki otolojja okugira nakano okutondatonda ebitonde bimu bitonde bya Katonda? Kati ebifaananyi ebyo njabisa ku abawaka oluvannyuma, naye ntegeeza buli omu abirabyeko mu bifo ebyenjawulo, naye bulijjo mbiyisangako amaaso. Naye leero ono bwe yabindaze, era ekimu kibadde nga ndooza mu monito ebiseera ebyo bwe yakindaze ekiseera ekiyise gundi olunaku oba lunaku babiri yabimpeereza naye nabirabye leero,
nga balayizibwa abeeru Abangereza nga bw'onoolaba nti no bw'ogenda mu kyaki ng'okola obufumbo obutukuvu oba mu muzikiti omuweereza wa Katonda kubanga obufumbo obutukuvu yakulayiza kubanga obufumbo obwo butukuvu. Kale no bw'ogenda mu gundi era n'ebyalinga eby'obwakabaka byabeerangako Baganda nga be bakulayiza Abaganda abalondebwanga Obuganda bwonna okukiikirira gundi okwegatta kw'abantu Abaganda. Kati Mungereza yakulayiza ng'akulayiza ku kintu ekikye Uganda. Kati awo ekyo nakyo ndowooza tusaana tukirowoozeeko. Obuwambe tebukyaliko kugamba omuntu nti tabulaba buli wamu wonna ne ku mpapula. Kati boozi omutaana gwe tulina gw'okwokuba nti abantu abamu bagusanyukiramu era bo tebalina nsonga kubeera baddu ba sitaani. Kati awo tulinawo mpozi obuzibu. Mwami kasooka njogere kana akasembayo bannange ne bandeka wakiisa bannange boogere ge mannya ago agafulumidde mu monita ag'abantu bagenda okusakala olw'okutambuza enjaga nga bagitwala mu gundi. Okulabula kwetaaga okutambula mu Buganda. Waliwo abaana abamu be bagamba nti ojja genda e Japan omanyaga e China osuubule otuleetere ebintu eriyo n'emirimu biki ne balyoka babawo ebitereke bino bw'ate oli munnanga akugambye togendangako bweru oba ne bw'oba wagendayo wagambye naye ojja kuntwalira eriyo brother wange ajja kusinkana ojja muntwalirira ebinyeebwa bye bino n'egundi n'emberenge. Kati gwe ng'okwata ekitereke ekiwedde okusiba era ekyo kirigenda ne ku Baganda bonna abasimbuka e Buganda okukwata ebitereke bye mutatunuddeemu nti gundi yampadde ntwalire muganda we kino bantwalire kojjaawo kiri mubyegendereze naddala kubanga Abaganda bangi abatali bamanya okujjako ng'omuntu omumanyi bulungi nnyo naye kakati ebizibu bingi tinekyo nakyo kyegendereza. Oli ayinza okusiba ekintu kuba balina kye bamanyi nti n'otuuka ku nsalo nga tomanyi nti olina enjaga ojja kubeera ng'oli carefree. Kati bazannyira ku ekyo nti oyinza ogiyisa kuba togimanyi nti ogirina naye ng'ate bali bo bayinza okuleeta embwa gyabwe ne bagamba tubifungula nga temufaanayo ogenda okwaba luvannyuma nga bayiwa pawuda okitegedde oba nga bayiwa gundi bino bikasiise oba biki ebyo. Kale nno n'ekyo nakyo kyagala kwegendereza nti abantu abamu ngaabo baweebwa ebintu olyaga nja kuwa tiketi nja kuwa ogende okole weekolerere naye ojja kusasula sente zange bonotukayo ng'osasula sente zange ojja kusasula sente zonna ezikututte osasula nakino naye ojja kutukira muganda wange kasita nomala okukola sente zange n'ozimpa awo ojja kuba osobola okugenda bw'oba ogenda nga kukwasa ekitereke. Kati bino bimpereze brother wange gojja okubeera naye ng'okola. Kati bw'otuuka eri bw'obajja bw'oba otuuse ng'obawa enjaga yaabwe nga bakuwayo sente nga bagenda okitegeera ddala ati wali mirimu oba kyonna kye baba bakubuulidde oba bakutadde ate mu malaaya naye ng'ekintu kizibu nnyo ku bantu baffe okusobola okulabulwa bagamba nti Abanigeria n'Abapakisitaani bwe basinga okikola naye nze ndowooza kubanga wano baayogedde mu mawulire nti Sali Musale akwatibbwa mu gundi ayogeddwako mu bantu abali ku musango gw'okutunda abantu okuva mu Uganda naddala Abaganda mu buddu ebweru. Kati amaanyi ago gonna bamaze okugawandiika nga Maganda abantu kye mbasaba agasinga obungi nti kwe kusoma ku bintu abantu bye boogera bali kye bavajja ne boogera nti Abaganda balina omululu babbi kyova olaba era nti be batudde ejaga ompulira sebo nga bajja abamu nga malala nga bawandiika ebintu ebyo ti Abaganda baagala nnyo ebyokufuna babbi bwe batutte enjaga nsonyiweko naye kakati n'otegereza nti bwe baba nga yendowooza yaabwe eyo waliwo chansi ti abantu abo bayinza okuyambibwa nekivayo okubuuliriza ne kubagamba nti abantu tebaamanya ebintu babibasuulira busuulizi mu nsawo zaabwe kugamba ne wabaawo n'ekintu kya gavumenti kyeyinza okubuulira China naye kigamba tujja kissanga ku gundi kimanya nti ebintu byonna ebiri mu nsawo yo bimanyi kubanga kati bino ebisaawo ebiri wano ebiri international bawandiikako mu bitundu ebimu oba bakulabulira ku travel agency wogula tiketi ne bakugamba nti no tossa omugugu gwo wansi kubanga bamanyi n'okikola ku airport bwoba oli ku airport toteeka mugugu gwo wansi n'ogulekawo nga togulabiridde olenza okujja n'agusuulamu enjaga era si nga bakozesa ekyo ekigamba nti bwoba togimanyi ogiyisa kati bw'omala okutuuka eri kiba kyangu okugoberera n'agamba nti omwana wange yatadde mu gundi yo manepaasi yange oba yatadde ekitereke kyange mu nsawo yo n'akukuggyako
okitegedde kale kakati bwekityo gundi nakati wetambula naye ate kakati ebyo byonna bw'obiraba era olina okulowooza na kino ti wano jjo baakutte emisango mu kitundu ky'emakindye n'enateete abavubuka ne babateeka ku buvangali ne babutwala amannya gonna 9 ku 10 nga baganda misango ki balina tatwazi ow'emisota balina tatwazi owagonya balina tatwazi simanyi owaki n'olwekyo baziba misango oyinza otyo genda omukwate ngazi omusango oyinza otyo wano babatwalira ababbi ne babata okitegedde babatwalira abakozi b'emisango babennyini babbi oyinza otyo okugenda ne mutandika okukwata abaana emyaka 16 ebyaba 2 ab'emeka kyolwokubanga balina tatwazi n'olwekyo babbi kuba balina tatwazi kati waaliwo ne bwe bakuba ejjinja eryoyo omusajja abingo simanyi omugundi omuna aringo omugundi oyo omwami